Happy 2025 ago ge mawulire agaliwo tuli mu mwezi gwa January twakayingira omwaka mbakulisaayo nnyo mu nnaku enkulu ze mubaddemu mwebale kujaguza mwebale kulya masavu kangayite bwento bwe nabiyita ebifeete temuyinza okunfuna obulala kakati bannayi nga mukomyewo okukola kubanki wa wiiki eno buli omu yatandise okukola ebintu bitambula bitya osobola okutubuulirako nti ewange byatandise bwe biti oba eno byatandise bwe biti ne tulaba naye baŋŋambye n'abatayina bangi omanyi omwezi tugusipendinzeemu nnyo ogwo ogwa Desemba kasente wano senga ayagala jjajja ayagala okakana tukomyewo akasente tukamazeewo. As always ku SK Media with Solomon Kaweesa tubeerako n'abagenyi ab'enjawulo abajja okutwogiwaza obwongo mu bigambo by'ensimbi proudly sponsored by Pride Microfinance naye ng'ate omwezi guno ndowooza ogujjaawo February wanaatuukira ejja kuba Pride Bank. So bakasitoma mweteeketeeke ebintu bigenda kukyuka tekyali kwogera mannya mawanvu Pride Bank nga kiwedde. Era omugenyi gwe nnina ava mu kati njite Pride Bank. Msebo jite Pride Bank. Ava mu Pride Bank. Basajja mmwe mweyagadde season eno. Kasita mwawulira amawulire. Mazima. Teri yagala kuddamu kukiyita Pride Micro. Kati Pride Bank. Pride Bank. Yeah. Seba abantu beeyanjulira babuuzeeko. Abatulaba ku SK Media nsanyuse nnyo okuba nti ndi wano ate nsanyuse nnyo okubeera nti nkyaziddwa muganda wange Solomon Kaweesa. Amanya gange nze Joseph Luwanga Mugerwa Kigundu. Wow. Nga nkola ne Pride Microfinance mu kitongole ekya business department ya business era nga nze ntwala ebikwatagana ku kuwola abalimi abalunzi abavubi oba oliawo ne bannaffe bano abasse ekitiibwa mu butonde bw'ensi. So projects ezo ezisse ekitiibwa mu butonde bw'ensi mu lufuutifuuti osobola okiyita green finance era ekitongole ekyo nakyo nze nkikwasaganya mu Pride. Nkantandikirawo wenyini nga njagala kusimba miti nsobola okujja ne neewola akasente. Sebo bwe oyagala kujja kusimba miti oluddewo osobola okujja ne weewola akasente bulungi nnyo kubanga mu green finance tutunuulira emitendera esatu. Omutendera ogusooka nga bw'omanyi obulungi nti ensi ekyuse tufunye omuzungu kyayita climate change. Katulina okuddaabiriza ebyo ebitunyigiriza mu mirimu gye tukola nga bivudde ku climate change. Era nga mu kyo ku bimu bye tukola kwe kulaba nti tusimba emiti okuzzaawo obutonde bw'ensi ogenda mu maaso bulungiya ebyo ebirimu ng'ebirime naffe abantu okufunamu mu mbeera ennungi ng'ekyuse nga tusimbye emiti. So embeera ey'okubiri y'embeera ey'okubeera nti obutonde bw'ensi bwonoonese tubuzzaawo tutya. Esooka kubadde kweteekerateekera nti embeera bw'eba ekyuse tulina okusigala mu mbeera nti obutonde bw'ensi bulungi tusimbye emiti. Embeera ey'okubiri bwonoonese olwedde bwonoonese tubuzizzaawo tutya. Tusobola okukola kye tuyita climate change adaptation projects ne tuziwa ssente. Project zino mwe muli okulima mu kye tuyita greenhouse. Greenhouse okuba nti ebirime byaffe tebikosebwa nnyo nga biri mu temperature ezi-regulated. Ate tuyina ne kye tugamba nti tusobola okusima valley dams okusupportinga okulaba nti waliwo amazzi agatuyamba okuliisa okunywesa ensolo zaffe ne bwe guba gwase gutya tusobola okubeera nti ffe tuli bulungi. Tulina kye tusobola okugamba nti tukekkereze ku kutema emiti tukozese biogas. Tukekkereze ku kutema emiti tukozese kye tuyita solar. So financing solar projects okulaba nti tetulina buli tusobola okufumbira ku biogas tusobola okwakisa solar. So mu bumpimpi tuba tusobola okulaba nti projects ezo zituyamba okutayimpactinga nnyo ku butonde bwansi. Nze bwe mbadde nayo ka business kange akamanda temumpola. Owamanda tukuyita ne tukusomesa ne tukugamba muganda wange kyoliko kita Uganda ya leero ne Uganda ey'enkya gwe gundiisa ate ne tukuwa options okulaba nti ofuna omulimu omulala ogukuliisa ogusinga n'amanda ago. Omuntu w'amanda ng'oyo osobola mu advising otya mazima ddala abantu nga bagafunamu ssente. Omuntu w'amanda
Pride tulina enkola ey'okuba ntusomesa abakasitoma baffe. Nja musomesa ebibi ebiri mu kudda mu manda ago wadde mulimu ssente gwate munnaye bw'obanga waliwo omuze ogw'obubbi nga bw'obba ssente ofuna ssente n'ogaggawala kyandibadde kirungi obbe si kirungi kakati okutunda amanda bwekuba nga kulimu ssente nja kusomesa lwaki si kulungi ate oluvannyuma nkusomese lwaki mirimu ki gy'oyinza okukola okulaba nti osobola okulaba nti ofuna ssente zisinga neziva mu manda oba osobola okumusomeseza mu ango y'ekintu kyalimu ekya energy oba n'omuadvisinga kudda mu biogas n'ebisigadde exactly njamulaga okuba right now twogerera mu nsi tulina obubi bungi mu luzungu mukiyita west obubi bungi busobola okuba obw'abantu busobola okuba obw'ensolo nga tusobola obuprocessinga ne tujja mu biogas nabeera mu project ate ne project tumuyamba okulaba nti tumuwa ssente okugitandika okuba nti ava mu kiri ekitono n'obutonde bw'ensi adde mu kino ekikumi eggwanga Uganda eyaleero n'enkya. Awo kati department gy'okolamu ndowooza tuginnyonnyose bulungi. Weewaawo. Naye bannange senga mweze mukolawo ze mulya. Tuko bannange ani? Olira naawe okikola otya? Bwe ne bawo nga mulina embeera z'ekigagga. Pride Akiba Savings Account. Yetufudde abagagga. Tuzikuŋŋaanyiza okwo bwe ziwera nga tukuza bizinesi. Naye bannange senga. Mwami, mujje tugende. Leero temundeka. Bodi, goberera. Kuza Savings Zone ne Pride Akiba Account. Pride Microfinance. Your growth is our pride. Kati ebintu bino sekukulu ffenna akasente twakalidde ne tukamalawo era twakomyewo mu kibuga n'abamu transport twakubye essimu mpereza yesatu awo basi zaalinyisizza ate abakomawo kati abantu bali eyo buli omu alinda agamba bannaayi aba Pride batuyambe batya twerokole tukomewo. By the way gwe myaka gy'emabega nga tonnagejja bwoti kunyirira bwoti wali obaddeko mu crisis bweti n'oli akasente n'okamalawo? Kyantuukako nga nkyali muyizi nga manyi bwoba ogenda ku ssomero nga bagenda bakuwadde akasente ka pocket money osobola okutuuka eyo n'olemu okuba ne budget weeks nga 3 ezisooka ne kaba nga kaweddewo ng'okakubye n'oyingira mu kye twayitanga kawu akayaasi n'oba nga tolina ng'oli mwavu muzibu ziyala zikkubye njogera bweri ennaku zino olwo oba weetetenkanya otya? Weetetenkanya ng'ogumira embeera eriwo olinda ssaawa oba attentive nnyo kadde okuwira nga kavuga kadde bwe kavuga odduka misinde awo ticca n'amala ayongeramu eddakiika 2 owulira okumujja batandika okwasimula ne bagamba its time naye nga bali mu kwasimula naye embeera eyo olowooza kuffa ate abakola kitera kuva ku ki? Omuntu n'asalawo n'alya ssente mazima ne ziggwawo. Kati ffe abakola butaba na plan ebintu ebikulu ebifuga omuntu akola omanya nti ennyingizaayo either eva mu musaala oba mu bizinensi yo gy'okola. Kati n'ensaasaanya erina okuba ne budget. Olina okuba ne budget kw'ogenda osinziira okumanya nti ennyingiza yange yenkana bweti $2,000,000 omwaka. Buli mwezi bwe nzigabanyaamu kati zibadde $2,400,000 mutukole okubala okwangu buli mwezi ennyingiza $2,000,000. Kati biki byensaasaanyaako? Byosaasaanyaako mulina okubeeramu byosuubira okusaasaanya buli mwezi omanye nti omwezi ogwa January nteekateeka maybe kusiga neetaaga okugula ensigo oba omwezi gwa January neetaaga okusasula school fees ez'abaana n'omanya nti income eno gy'oyingizza buli mwezi oguteekerako expenses zaagwo era naawe gwe agenda mu Christmas mu December bajja kuba ne budget gy'ogenda ospendinga ku Christmas. Kati income yo yekuwa ensaasaanya kubanga tosobola kusaasaanya kyotakola ki kyotalina. So kati gwe mu mwezi ogusooka January bw'otunulira nti nnyingiza $2,000,000 ng'omusaala ensaasaanya yange teyandisusse ssente bwe ziti okuba nti mbaka ate ne kentereka. Buli lw'opimaapimamu n'olaba nga ensaasaanya egejja sala ku by'olina okusaasaanyaako. Tebisalikako naye anti kakati bw'obanga oli muntu wa buvunaanyizibwa oyina b'olabirira oyina amaka oyina famire gy'ova jjukira mu nnaku nga ennaku enkulu mubeeramu batuweereze tulya ennyama
batuweereza enkota y'ettooke abo mu kyalo bakusuubira mu bingi omuceere kaakati gwe bw'obanga tobajetinze oyinza okwakana ng'oddukidde mabanja kwewola ate omwaka n'ogutandika ng'oli muki ng'oli mu mabanja so okukola budget kintu kikulu nnyo n'omanya nti ennyingiza yange ekoma wano era sijja kusaasaanya kisukka wano okwe kutambula mu bulamu obulungi naye waliwo okola budget ng'olaba ennyingiza tesobola kumala nsaasaanyayo nate nga by'olina okusaasaanyako bikulu bya nkizo waliwo ebigwa bitalaze osobola budgetingira obulwadde n'obuteeka noga nti kanteekawo kasente ak'ensibo nja katereka wano kajja kunnyambako singa tuba tufunye ebizibu by'obulwadde obulwadde ne bujja ne busingawo budget nesingawo oba oli awo school fees ne zituuka nga newajjayo ebyetaaga ebirala sono bagamba masomero mugamanya ennaku zino gavaayo n'ebyetaaga ebirala bingi babituuma n'amannya ge tutategeera kati awo n'obeera nga budget yenyigiriziddwamu kati awo oddukira oba mu banka kati fe wano mu Pride ojja kujja otugambe nti banetaamu etandika naye nina obuzibu school fees sijja kumalako munyongereyo ka school fees loan era naffe tujja kutunulira income yo tugambe ennyingizaayo eri etya ndi wa bukadde bubiri ensaasaanyayo ku household level mu makaago eri etya ebyo nabyo mubirondola tubirondola lwa nsonga mumpe ssente zange nsabe envyo okusobola okusasula looni eno obulungi olina okuba nga tutegedde gwe ng'omuntu tosobola kusasula looni ng'olina ebizibu ebikunyigiriza awaka kiba kizibu nnyo sobola kujja nga looni waffe agitwala sasula nga gwe bakusazeeko yaka temulina mmere yakulya ate mmwe mujja okubanja kakiba tujja kubuuza ennyingizayo eri etya ennyingizayo bwebanga eri ssente bwe ziti kakati ate ensaasaanya eri etya household level ofissaawo ki ekyo ky'ofissaawo mu lufuutifuuti bakiyita disposable income ssente eziri awo ezisobola okukola ekigwa kitalaze ezisobola okukola guno na guli kakati disposable income eyo gyetutunira gamba income eno nayo tetujja gitwala yonna kubanga esigaddewo ku kwerinda bigwa bitalaze kakati sobola gitwala yonna tujja kulako ebitundu 5 ku buli 100 kati gweoba olina miliyoni zo 2 income ng'osaasaanyako kamu kitundu saving yo income eri disposable etalina programu yonna migiri 5,000 nange bwe mangu walooni nja tutunulira 25,000 kali era olina osigazeewo ku disposable income eyo kuba ogyetaaga kati kijja kuyamba okusobola ng'osasula kati bw'obanga onyigiriziddwa budget ng'egeze osobola okujja n'ogamba nti kati bampeeyo kalooni nsobole okukola ki okuzibikira ekituli ku fees wano kati ate ninde income y'omwezi ogujja nzibikire ntandika osasula buli mwezi oba myezi 4 oba myezi 5 looni obe ng'okola ki ng'ogimalayo eno yo school fees loan mujjagala ng'oli agisasulira mu kaseera katono ddala kaba kaseera katono kubanga oyinza okugyetaaga ate ettaamu eddako kwegeyo yo nsobola okugifuna buli ttaamu kasasula obulungi olumu ninaina gye nali njogerera ku platform emu nga njogera eri abalimi nabagamba nti baako banka gy'okwana okukwana banka kitegeeza okukwana banka kitegeeza bana eno banka gy'otereka nayo bw'obanga olina ekizibu kya looni oddukirayo naye okugikwana obulungi kwe kuzzaayo looni mu budde bwe nkugamba nti looni gikomyewo ng'ennaku z'omwezi lumu buli mwezi nga lumu ssente gye ziri awo tuba n'omukwano omulungi omulundi oguddako bw'onona looni ng'eneeweddeyo osalako busaze makugamba mukulu Kaweesa oyagala ssente mmeka nja kuluna mumpe bweziti tuzikuwere mu bbanga ki okitegeera mangu ate mukulu Kaweesa bwani ovuddewa mwasasula bubi wootuukira financial solution woyina solution so baako banka gy'okwana ng'okola ebyo ebigiyamba okwesiga otereka nabo ate bw'osubyayo looni ogikola ki ogizaayo togenda kuba na buzibu bwa ssente mu nsi muno togenda bana buzibu bwa ssente mu nsi muno naye would you really advise omuntu aweddemu ku ssaawa eno okufuna looni ate ku kizibu ky'alina ekya ssente ntono ayongereko ekyokusasula looni kati kisinziira ki ekikuleetedde okuggwamu okuggwamu kyangeri bbiri osobola okuba nti oweddemu nti ogudde ne bizinensi eweddewo tokyasobola kukola oba osobola okuba nti ssente z'okozesa mu bbanga eryo ziweddewo naye ng'olina essuubi nti nkola nina bizinesi zange oba nsuubira omusaala abantu babiri banjawulo kati omuntu kategori ey'okubiri
mina business nsuubira omusaala n'essaawa eno mpeddemu oyajja kulya looni naye business njiridde kivubi Christmas nalowoozezza nti eno yeesembayo ne capital nemulya awo oba olina okusinziira awo oba olina okusinziira teri banka egenda kukusembeza bajja kugamba kiki kyolina omuva ssente ezinasasula looni ogamba ate Christmas ssente zonna nazikola ki nazimalawo awo oba alinnya gye gava so kati njogera eri ono Munnayuganda akyayina essuubi wakati mu bwavu buno nti nina kyensuubira mu maaso awo era kati nja kutunulira engeri ki gy'obadde oyingizaamu emabega history of income nekyosuubira nkuwa essente okusinziira ku kyosuubira okufuna. Does it mean nti mu nnaku nga zino eza January abantu basinga n'okunona looni? Kituufu nnyo. Lwaki? January ono mulimu abeetekeratekera season ey'omwezi gw'okusatu aba agriculture, abaagala ensigo, omuzungu mukita inputs, abaagala ensigo, ebigimusa, eddagala erifuuyira. Waliwo abantu abaagala school fees. Ye omusuubuzi asuubula back to school oyo ate azeetaaga nnyo era batandise okujja kuba amanyi season ya back to school yeeno. Ate kati essaawa eno mu January nga yakatandika emiwendo gikyali wansi nsiko. Naye yingira January makkati awo ne January okuggwako back to school ajja kuba ali waggulu. So omusuubuzi aba anyigirizibwa ate naawe agenda ogula lejja ojja kuba onyigirizibwa. Kyava ajja kati asuubire ku ssente ntono. Actually abalina plan ennungi bajja na mu December. Bajja na mu December asuubulire ku ssente ntono back to school agenda okutuuka ng'afuna amagoba agategeerekeka. Ng'abaddiza zammwe nga yeeyongerayo. Kitegeeza omusuubuzi asobola okusasula looni mu myezi ebiri. Omusuubuzi kisinziira era tutunulira kye tuyita entambula ya ssente mukiyita cash flows mu lufuutifuuti nti ssente zo ziyingira zitya ate zifuluma zitya. Abasuubuzi abasinga tulina abasuubuzi abataagala kulaga basuubuzi bannaabwe nti beewola. Ekyo badde okimanyi ng'omusuubuzi naddala ababeera mu bizimbe ebyo mu maduuka amanene ateekawo embeera nti ye alina capital. Mulaba bintu kuye. Kubanga omusuubuzi yenna essanyu ly'omusuubuzi kwe kola edduuka lye nga lijjudde abantu bifulagize wabwe. Kubanga mentally abantu fe abagula nze naawe twagala nnyo okumagamaga amaduuka bwe tulaba eritajjudde bulungi oyo talina byenjagala onoonya alina ddikoze ki lijjudde. So omusuubuzi omusanyufu ye omusuubuzi alina edduuka erijjudde nga buli katunda agenda n'akasuubula n'akazza. Kati babeera ne competition mu bizimbe omwo. Edduuka lya gundi likutte sitooko waali ffe tukoze tutya. Kati buli omu asala amagezi okufuna ssente. Naye kati ono waliwo scenario gye nasisinkana nga nkyali mu banka emu nga sinajja wano mu Pride. Omusuubuzi yali mukwano gwange yajja n'aŋŋamba ngatera omuwa ssente $5,000 $10,000 naye nga gy'akolera mu kizimbe agamba bakola nabo nti ye Haji yazimuwa. Bawe Haji yamuteekamu ssente n'agenda e Dubai n'agenda e China n'asuubula. Naye ng'ekyanzima ntuufu nze nkola ki? Ffe tumuwa ssente mu eyo banka. Kati aba akyatudde awo ku makya munne mu kizimbe kye kimu n'ajja n'amusangawo. Ne yeekangamu n'agamba ono omugagga Haji gwawa ssente akola ki wano? Kati ono omukyala bwe yamala okumbuuzaako n'afuluma. Kati oli yali atuddewo n'ajja n'ambuuza omukyala oyo abadde wano omumanyi? Nti yemumanyi mukwano gwange. Abadde anoonya eki? Nali sinaakumuddamu kuba etteeka erifuga zi banka litulagira obutayogera byama bya kaweesa eri muntu mulala. So ne mugamba oyo mukwano gwe tuva naye ku kyalo kye kimu adde azze kumbuuzaako. Nti abadde azze kubuuzaako mbadde manyi azze kwewola omukyala oyo mugagga. Era ffe yatugamba tetugendanga mu banka okwewola. Musale amagezi gonna banka zijja twala ebyammwe era ssente azijja bawe Haji yakola ki? Era edduuka lye lijjudde mugagga. Kati mu mutima muli nga nze ŋŋamba kubanga twali tumaze okukkaanya tugenda muwa $1,010,000. Ngamba ensi bweti bwetambula bali abagamba banka nzibu tekisoboka. Naye nga njala nkuwire mukulu Kaweesa teri musuubuzi mu kibuga muno oba mu Uganda muno n'ensi yonna ne mu East Africa atatambulira ku bank credit okutambuza bizinensi ye. Buli muntu yenna abantu bakozesa ssente za banka okukola ssente ne bazizzaayo. Mwana abanja, kyala abanja, amafuta galinye. Mpulira naatera okugula emmotoka. Sabaduka, ebiveeko ebimotoka tobisobola. Munnindeko.
Bino bikola bitya? Gwe, Sebadduka yaguze emmotoka. Sebadduka, sente wazijjeewo. Choose a level ne Pride Microfinance. Funa Pride Business Loan leero okulakulanya business yo. Pride Microfinance, your growth is our pride. Oyo atekinze off nga takyewola era yatandika na banka. Aina yamuwa ssente. Kituufu. Naye bagwe Kaweesa ngo wampola $1,200,000 n'entandika. Era gwe wali banka yange wampa ssente. So kizibu batono nnyo agamba nti nze kitange yampa capital n'entandika business era kati ekutteyo. Era business otuuka market n'owida ekintu kye babuuze nnyo nga tolina capital akireeta noga bamupeyo ssente nkireeta. So businesses ezisinga tosobola kuzaawula ku kwewola. Tosobola kuzaawula ku kwewola. So abo bonna ababa nti bali mu businesses ng'amanye enkwata ya ssente. Osobola okukola business ku ssente z'abalazi batereka mu banka n'ogaggawala. N'enkwata gwe Kaweesa ne banno ne musevinga ssente mu banka nze omuntu wa bulijjo nenzeewola nenkola business nengaggawala. Asama nga mmanyi banka eno mu kugikwana nsevinga nayo ate nsasula mu budde bajja kumpa ssente zenjagala. Banka ejja kungulira n'omusingo. Kubanga omusingo egugula etya ojja kujja obagambe business yange gye nkola ntunda ngoye z'abaami mpya oba z'abakyala oba z'abaana nti enyingizaayo eri etya nti nyingiza buli mwezi buli wiiki okitegeera tutegeera enyingizaayo n'ensaasaanya tumanya nti olina ssente zisigala osasula looni nobaga ekizibu kyo ki nti ekizibu kyange nti njagala gula kataka nakalabye wali eruweero ika 5 ka $3,000,000 nti $3,000,000 ika 5 nti atunda aluwa nti nga tukwata ssente nga tuziwa atunda gwe ng'okyapa tukisigaza mu banka nga gw'osasula looni yo looni wegwerako ngo atalina kyapa okirina. Simanyi oba bannayuganda ekyo bakimanyi. Omanyi abantu batera nnyo okweraliikirira ng'oggyeko mu Pride gye sinnawulira mbeera eyo. Naye abantu abamu beeraliikirira okuleka ebyapa mu banka. Okuleka ebyapa mu banka obweraliikirivu buva ku muntu abuusabuusa oba anaasasula. Oli nga musasuzi. Omusasuzi teyandyeraliikiridde kuleka kyapa kye mu banka. Kuba ne banka ekigendererwa kyayo si kutwala kyapa kye. Waliwo enjawulo wakati wa banka ne bamanerenda. Manerenda asobola okugamba ngenda kuwa obukadde 10 interest bweti ogenda kumpa ekyapa kyo. Naye wandiika wano nti otunzi nze Solomon Kaweesa nguzizza. Naye nga weewola. Kati amagoba geeyongera ngagamba bw'osooka ennaku z'omwezi 2 April nga toleta ssente zange. Musingo gwentutte. Kati nyateekawo obukwakulizo bw'otoba smart nosasula mu budde 2 tosigaza kyapa ate nga wawandiika nti n'omunoonya omusasula nga taliiwo omunoonya nga 19 nga taliiwo ennaku z'omwezi 2 ne zituuka tewansasulira ekyapa kigenze. Ekyo banka si kyekola. Naddala banka eno yaffe ya Pride ne banka zonna ezisinga teri banka erina kigendererwa kyakugamba nti njagala kufuula kyapa kya Kaweesa. Kyovula tukubuuza biki by'olina ebivaamu ssente okusasula looni eno. Buli lwojja bakasoma bangi bajja nina ekyapa kyange najjera ompa ssente mmeka. Ekyokuba n'ekyapa si kyekikulu. Ekikulu biki by'olina omuva ssente ezinasasula looni gy'oyagala. Awo njagala okubuuliza ekibuuzo. Oyogedde najjera wasava. I'm assuming siina ssente Kaweesa waabwe nga bw'ondaba. Naye ettaka eryo singa mba nfunye ssente n'enzimbawo oba maduuka oba kimusobola okuvaamu ssente ezisasula looni eyo. Enteekateeka eyo esoboka ne banka. Bulungi nnyo. Ne tuzimbira wamu. Kati banka eyagala nnyo okulaba ki ky'otandise. Sinnatandika nze ettaka ly'ennina. Oyagala kuzimba. Nja kutunuulira income sources z'endala. Siina income source eri awo. Ndi musajja mulimi kitange yandekere najjeera. Oli musajja mulimi. Mu bulimi bw'olina era ojjamu income. Abalimi tufuna ssente mmeka? Mpitirivu. Omusajja omulimi mu Uganda tomunafu. Mu Uganda ano omulimi yakwatiridde eggwanga. Kituufu naye mulimu abalimi nga tetulima nnyo nti kwekutula. Tulima kulya otunzeeko bw'otunze awo. Naye nga nnina awasava. Kati omanyi waliwo kye tuyita mortgage financing. Omuntu ng'oyagala kumuyambako kuzimba
bizimbe constructions ebizimbe ebyo nga mugenda kuvaamu ssente ya naye enkomerero ya byonna tuba twagala okulaba singa ebizimbe tebinaakuvaamu ssente nga payment time etuuse ogenda kusasula otya. Lwaki ekyo mukyeraliikirira? Kintu kikulu nnyo ekyo. Kizimbe kibeerewo wayi. Kintu kikulu nnyo lwaki kubanga eby'omu maaso tetunaakubiraba. Tetunaakubiraba mu maaso awo. Nsisa ayinza n'okikuba n'ekigwa. Tetumanyi oba income anaaba eneebejja oba ne batejja bonofunayo abakulemesa along the way. Twagala nnyo ogambe nti ntandiseeko njagala mu nsindike pulani yange njala kutuuka wano. Naye oba olina nga ettaka nga liri vacant najjeera naye ate olina income endala tujja tulina income endala tukuwe ssente ozimbe najjeera. Otherwise mutuuka wesa nga tuvayo abantu 10 nga ffenna tulina amataka oba district namba abantu nga 50 balina amataka nga bonna bakola kintu ekyo kitegeeza teri muntu yandibadde mwavu kubanga banka ekuzimbira buzimbizi gwe n'okola ebibyo n'ogisasula naye ng'osuubira kujja mu income business eyo ate gye bakuzimbi olina okubaawo ne income endala ereeta ssente so that singa kino kiba kigaanye waliwo ekitambula maaso ssente tezijja kwebaka omwo kuba ajjukira buli mwezi oba olina okusasula oyinza obutakizimbira mu mwezi gumu n'okizimba mu bbanga eriwerako ng'ate nga buli mwezi olina okuzza ssente. Awo ate mukalubizaamu okwewola naye kale katusooke tuwumulemu eddakiika emu bbiri tugenda kuba tukomawo ne episode empya tovaawo.